Abalungi tubaaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana mwala wo Asha nava Namatovu. Ate ng'olunaku lwaleero mu tulaba twajjudde dda n'omwami agenda kuba nga yiyanjulako gye muli, ate era tuli ku nsonga ya kivulu kye ekusaabala mu kisaawe. Nsaba abaana bazzukulu b'abajjajja, abaana ba Buganda bane mujje tuwagire Buganda waffe, mukwano gwaffe, taata waffe, kwegamba buli kimu. Nsaba muwagira Abannayuganda, tusanyuse okulaba. Alinyabo. Nange nsanyuse nnyo okusanga mwannyinaze. Noddamu nonkyazaako ku mukutu guno. Ate nga twakyalako kyengedde ngamba nate. Abalungi nga bwe mutulaba sayidi eno n'omukulu ono katubuuzeeko, ate era tutandikira awo. Tusanyuse okulaba ssebo. Tale ssebo. Amanya gaffe. Erinnya Mukasa Eric. Ey'obuyimbi eri Paati. Ndi musajja muyimbi. Oli musajja muyimbi. Ttiimu Nagamanage. Ttiimu Nagamanage twajjudde dda, era ng'olunaku lwaleero tukoledde wano ku Silverbacks eri wano eno ku Salama Road. Gwe munnange oyagala okukyakalako, oyagala okusanyuka, osobola okujja n'okyakalirako wano. Ate ng'era bateekamu ensimbi, babayise ba Icon Constructors and Consultant, basangibwa awo Ntebe Road, Enkumba. Osobola okuba ng'obanoonyaako, bakuguza ettaka, bagula ate batunda. Gwe munnange ayagala okwasaganya ku nsonga y'ettaka yonna yonna, noonyako Icon Constructors and Consultant. Ate ng'olunaku olwaleero ensonga etuleese wano nga bwe mutulaba Ttiimu Nagamanege ya kivvulu ekigenda obeera e Busaabala. Ennaku z'omwezi zigenda beera 3 wiiki eno olw'omukaaga luno. Nsaba ggwe muzzukulu wa Buganda atuula kayira tuwayewayemuko, kuba adduka ekivvulu kimuwuuba. Munnange twakulabye ekivvulu kikuwuuba, ne tugamba katuddemu tukukyazeeko nate obuulire ku Bannayuganda ebigenda obeerayo. Tujje n'emmindi zaffe ne taaba n'embugo zaffe, twambale tutya? Ekibuuzo kirungi nnyo. Lunaku lwa buwangwa na nnono. Emmindi kikolwa, kunywa emmindi kikolwa kya buwangwa. Edda kyalinga kivumo. Edda bakifuula ekivumo. Omanyi yo baali bajja okudibya ebyaffe, baatandika okuvumirira ebyo ebyaffe ebyobuwangwa naki. Kakati bye tuli mu kukuzza tubikomyawo nti emmindi bw'oba okigeraageranyizza wawa ogitira ekivumo. Yessimu yaffe gye twakubanga ezo tezinaba kukola ki. Era oli bw'akwata mmindi ye bw'ati n'ayogererako ebigambo, n'akubira jjajjaawe simu. Era bw'akwata emmindi ate okunywa emmindi, communication, empuliziganya ey'emisambwa ey'empewo abaagifunye ku mmindi. Gw'ovaawo gamba nti kivve. Bagamba bafuyi b'emmindi balogo babi nnyo, kwegamba babakyawo. Teyina sitaani yenna agirimu, teyina mbuzibu bwonna, kuba mubaamu taaba. Taaba alina amakulu atabaganya. Buli bw'oba omunywa leka kutabaganye naabo, okujjako emmindi bw'ogyogererako ebigambo ebibi nti genda okole kino, saagala ono abeere bw'ati, gye bali awo balogo. So nga ate ne Bayibuli nsobola ogyogererako ebigambo ebibi nayo neekola. Ontegedde bulungi? Kale nno emmindi yammwe mujje nayo, mwambale embugo zammwe, tezirina mutawaana, kubanga embugo zijjayo akabonero k'emizimu. Emizimu si kibi, si sitaani, zempewo, gy'emizzi, emizzi egijja oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu. Omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi afuuka omuzzi, atandika kujja buzzi mu balamu gwe muzimu. Okitegedde? Akati ekijjayo representinga omuzimu lubugo. Okitegedde? Kati mulwambale, kubanga mu butuufu bajjajjaffe abaatuseererako sisitaani, bajjajjaffe abaavaawo ne bagenda, bazadde baffe. Mu butuufu ne Bayibuli egamba tosobola kuntegeera nga totegedde muzaddewo. Naye omuzadde abasinga balowooza yo tukoma ku maama nani na taata.
bajjajjaffe ne bajjajjaffe be bazadde naye bw'otandika obbavumirira nga bano bwempulira nti omufu bamuvumirira owulira abavumirira emizimu kitegeeza oli kunnyokola kitaawo kati Katonda ogenda mutegeera ovudde ku bwa Katonda mwambale atayazza mmwe ez'obuwangwa n'ennono ku lunaku olwo olugenda kuba lwakabi nnyo kubanga lulimu okusumulula lulimu okusiba n'okusiba gye kuli onona bibiri biriyo bibiri naye oyinza okunonako ekimu okusumulwa n'okusiba waliwo abagenda okujja n'ebigendwa byabwe ebitali birungi nga bala bazze kukwata mu nsawo z'abantu abalala bazze kukwana tuli mu kifo kitukuvu kya Kabaka Mukasa omutukuvu waliwo tugenda ebusaabala okitegedde kale nno kifo kya bwerinde kwegamba bajje n'okwegendereza okwekitala ennyo tusanyuke kyakale n'okunywa tujja kunywa kubanga bamweyana yasomye ye nannyini kivvu Kiwanuka ye mugole bamweyana yagabudde abalina akagundi kaabwe enjagaza muyite nayo tewali buzibu waliwo akafooka bategedde nti kifo kyabajjajja enjagaza kyakunywa kya buwangwa naki nayo kinywedde otya otegedde bulungi owulidde era fe wali tetujja nagiyita njagaza fudu otyo fudu era bamweyano ojja kumulaba n'emigwabi ng'akutte emigwabi gye gino nga tindikaliza zonna omugwabi gwe gyoyita emmindi mwonywera bamweyano emmindi yo gimanyi eba mpanvu bweti agiteeka wano ye mukka gugirira gwe bayita omuki manyi nze ndiko kawumpuli nsomesa awaliwo okusoma kati omuntu awulira omugwabi bagusaamu fudu tebagusaamu ttaba fudu kyekyokunywa kya jjajja faani bamweyana yasomye gyali butereevu ebivulu byonna biba bibye nabona wetuli wano bamweyana Kiwanuka ye mugole kubanga oluyimba lutugenda okutongoza kajje luyimba lwani lwa mukulu Kiwanuka nenna abawanuka mu bwa mwannyina omu n'abawanuka omwannyina wani wa Kiwanuka abaana b'embuga ndowooza mukitegedde bane temujja kukola fujjo bagambye ojja kukimayo omukisa oba okuddayo n'okola ki n'emirerembe kwegamba jangu mu kifo ng'omanye ekifo ky'ojjamu si kujja kukola fujjo kusika abantu masimu ffe tujja sanyukira bajjajjaffe kuba tuli baana ba buwangwa nannono nze naava ate ng'era ndi Wangabe bambejja be banzaala kitegeeza tuva mu buwangwa nannono gwe nno mwana wa Buganda nkugamba bugambi olunaku olwaleero tusigazayo ennaku meka sigazayo ennaku 3 tiketi nagizabye kwesije wa muganda wange Sandgi Emakindye Grace Nakanwaji azirina bulungi nnyo mwabamanya atunda engoye omukyalo oyo atunda n'ekisooto so mumunoonyeeko tiketi gye ziri nnyo muzigule baneezigwe tuwagire tujje ku papaazi passport ne Jovia City Emakindi Pakalasti gye ziri ekyandemwe wa Hajaruna Mbiru mujje tusanyuke mujje tunyumire abantu bakenasomera buli lwolinya stage abantu basamira twali ku papaazi ku kivulu kyani kya Sekyeyo abantu basamira nengatubadde kine twambuka waggulu tukasamira walune bwe buyinza oliko amaanyi ago mulindwa buli lwojja mu kifo abantu ova obasamira ate bayimbi bameka gwola buli ayimba abikola gemaanyi ago ag'enjawulo ganjawulo nga buli lwojja naye bagakolerera si kuva eno n'ogamba nti naye ngenda kukola ebyo ojja kwesanga otomedde okitegedde era amaanyi ago gakozesezza abantu ensobi ne balowooza naye ajja kukikola neyesanga nga
akoze kye bayita ejjabi. Ejjabi kite ha Luganda nga nolo ejjabi kitegeeza ki? Kwe fieteka wana nakyo nakyo okwefyeteka mu kifo ky'otateekeddwa kukola ki ne weeyita jjajja Kiwanuka ng'ate toli n'onyenya n'okunyeenya n'okutenga n'otenga eryo bayita ejjabi. Lubaale atali ki mutuufu oli najja n'ayimba nga yazze n'abantu be n'abateekamu anoonya alaga amaanyi naye asuula ki abantu ne bagwa eri abalaba bafuuyira n'ennyuti ogimanyi mulino Oluganda lw'okozesa lunene ejjabi ennyuti babafuuyira ennyuti eba nga mafuta ga nnyonyi bambi afuuyira bwati n'agisika n'awunga n'agweri naye ekyo kibi. Obujjajja empewo tebagikolera kkubo ate tebagizibira yeyeekolera ekkubo. Yimba ng'oli ku stage wano nga bwendi abantu banogoke nga bava eri bagwa eri nga ennyimba z'oyimbye ziba bukadde mu Luganda olutuufu otumanyi ziba buganye oluyimba omuntu bw'oyimba omuntu n'afuna amakulu jjajjaawe atandika okupiikinga ku mutwe n'abanda ejjoba okitegedde naye tubikolerera ebitutwala mu nsozi kujjayo obuyinza okiwulidde ebitwala mu bifo eby'olubereberye eby'obutonzi kujjayo ki buyinza naye obuyinza bw'ojjeeyo bukozese bulungi toyonoona. Ate nga ennaku zino ndaba empewo zisituse nnyo mu bavubuka edda twali tumanyi okusamira obeera mukadde naye kati ndaba abavubuka bebasamize abakadde bajjajja babadduseeko lwa nsonga baayonoona nnyo be baliko amabanja bakoze emigerengejjo mu Lubaale boonoonye akati abakulu abo bagenze babavaako ne badda mu baana kuba abaana abato tebannasobya nnyo otegedde kati bajjajja baatukola bulungi nnyo ne bajjawo obulinda obumanyi ne babujjawo kubanga obulinda mabanja obukalu bwe bukalu okukola akakalu tosobola kukola akalu na Lubaale bajjajjaffe baakola obukalu ne Lubaale. Kakati ekintu ekyo kibi nnyo nnyo kireetera abaddawo n'abaliddawo okubonaabona gaba mabanja. Lubaale tebamukoleramu ki banja. Kitegedde ekyo bannaye abalabi baffe abalungi ndowooza mukitegedde. Lubaale tebamukoleramu banja. Muganda wange kino ekyambalo ate kyani kyoyambadde kyajjajjaani? Kino ekyambalo ngasse embuyaga nnyingi, mulimu Kiwanuka, mulimu Bamweyana, mulimu Ndawula, mulimu Musoke. Guyo gundi oziraba mmeka? Bala ziri mmeka? Bala okuva wano mpaka wano zino ziri musanvu. Bwetugattako red ne red era muno mwali yero ne yero muno mwali ziri musanvu ne muno mwali okitegedde. Kakati kino kitujjirayo jjajjaffe Sewamala Musoke eyamalirwamu ebyo byonna mwe batambulidde amabala ago okwebbuliramu nga babbulukidde mu mabala musanvu. Ojja kwesanga wano bajjajja bonna we bali, waliwo Kiwanuka, waliwo Musoke, waliwo Mukasa otegedde, waliwo Musisi wuuno Pink eno Kakobe Musisi otegedde, yero wuuno Musoke, ate green Ndawula ono Namirembe ya muganda wange nga tumaliriza njagala kuta
okwezuula kyeki omulabi waffe atulaba eyo abantu bangi babuzanye ekigambo kwezuula nange sikimanyi okwezuula kyeki kuba kati gwe oli mwana wa buwangwa na nnono obimanyi okwezuula kyeki okwezuula kigambo kigazi kigazi nnyo nno naye ngo omuntu akitegedde kimukolera naye bajjajjaffe bakitukweka nnyo singa abantu bonna beezuula ne tumanya ekitali kyangu tutambulira mu butalabika mu butamanya olw'okuba tetwezudde naye bajjajjaffe bazze bakikolayo batyo nga bajjayo omwomu wano tebayinza mwenna kubakkiriza kwezuula basatu nga bwe tuli kwezuulako omu osobola okwezuula basobola okukuzuula osobola okwezuula basobola okuzuula bitegedde bintu bibiri byanjawulo osobola okwezuula basobola okuzuula kati mulindwa nezuula kati ate example kunze kennyini nezuula ntya nayimba nze mulindwa omumanyi mwannyinaze ndi musajja muyimbi ayimba ennyimba ez'enjawulo ate tezifaanagana omuzungu akiyita being versatile nti nsobola buli kyoleese oba oleese gospel oba oleese ennyimba z'amaloboozi oba oleese za gono oba oleese raga style zonna nsobola oziyimba kasita oba ng'ontadde wali kwekwezuula sinnatuuka ku kwezuula nayimba ebintu ebyo byonna okitegedde nagenda okulaba nayimba gospel kubanga nze abantu abankuza ba bishops balabirizi be bankuza nakola ne bishop George Senabulya bishop Yokana Mukasa Wilson Mutebi Jackson Matovu palanyi nkooyo okuda mu family be bankuza musamize na kinku ngendo okuddayo bwenti okubulukuka bwenti nanze musamize na kinku kubanga nasulanga mu Bible nsiba mu Bible toyinza kuba na balabirizi nga toli mu Bible nga Bible njivunukula n'enjidde eno osoma n'amaliba otegedde kakati nengendako mu balokole waddamu tebyawo nabeerako mu balokole awo nga wempeerereza andi mu worship team awo ku nfudu naye nagenda okukizuula yonna gye mbadde oba mbadde mu balabirizi oba mbadde wa Namutebi oba mbadde wa nga wonna nyimbayo traditional music anti mu kyaki nze muntu eyakwatanga Bible nenoonya nti Zabuli 33 egamba etya musanyuke musanyukire Mukama mu abatukuvu mumwebaze Mukama n'engoma evuge okutendereza kwa mazima kusaanira abo abalina emyoyo egyaki egy'amazima nengamba ebyo bigambo sobola bizza mu ddoboozi lyaffe bibaamu sitaani musanyuke musanyukire Mukama mu abatukuvu mumwebaze Mukama n'engoma evuge okutendereza kwa mazima kusaanira abo abalina emyoyo egy'amazima ngalo n'ebivuga nga binyuma byoke ntendereze n'omwoyo okusaanira okutendereza kwa mazima abange okutendereza kwa mazima kusaanira abo abalina emyoyo egy'amazima sitaani aliwo embuutu nevuga enjagala kutegeeza ndi omu ku baaleeta eŋŋoma mu church eŋŋoma zaali tezivuga mu kkanisa saabalabirizi mpalanyi nkooyo oyo n'ampita wali ewuwe bweyogerere naŋŋamba tambuza ekigambo kino ali muvubuka mutono nali nsoma Mtyana Secondary School tambuza ensonga eno kubanga ye yayagalanga nnyo eŋŋoma era mpalanyi nkooyo direct ye yagamba mutandika okukuba eŋŋoma mu church tezaalimu ng'era eŋŋoma bagirabanga sitaani ndowooza olaba nti ebintu byaffe baabidibya ffe tutakulwana bulwanyi kukola ki kudda kakati bwe ntandika okukuba eŋŋoma olwo nzija ku kigambo kye ky'okwezuula bwe ntandika okukuba eŋŋoma ndaba ewa Namutebi nalinga mu worship team naye ng'ate nze nkulembera
aba culture nayo gyeri neŋŋamba kitegeeza ekintu kino tekiriimu sitaani gwaliyo gwe okifuula sitaani neŋŋenda e China namala China omwaka mulamba ekyantwala e China saagenda kusuubula nagenda ku promoting African culture naye nga mpita mu kuyimba nyimba za buwangwa naki sambwa ne jinga tojja kubeerayo eyo jangu ekigambo kitandikire wano ewaffe wano ku butaka ngenda mu Sweden nagyetalamu emirundi ngeegi abaagala mbeereyo abaagala nveeyo era singa nali siriiko Lubale nga nondoola singa ndi mu Sweden naye Lubale naŋŋaana okubeerayo nenzijja wano ng'ayagala ekintu kino nkitandikeko era nze nkoze omulimu munene nnyo simanyi oba abantu bagulaba oba tebagulaba okuzza obuwangwa n'ennono ku ntikko ng'ate empitira mu bavubuka ng'ate oyitira na mu kuyimba tokubye enjiri nti ogikubye wali era neebaza Tonda oba Kabaka Bweramwoyo yannonda okuba omukyusansi nze ndi mukyusansi nkyusa ensi eno nga mpita mu kuyimba ebigambo by'ennyimba bikwata abantu ne bibayingira abavubuka ne bakyuka n'agamba edda ng'okwogera nti oli musamize okuwulira nti okubye oluyimba lwa Lubale natuuse nembeera ku TikTok neŋŋamba eno apu y'abasamize oluyimba lwa Mulindo Akajje lwe luliko luwenze niŋŋamba nna apu ebadde ki eno ebaddeko ennyimba z'abazungu kati byakyusa kati neezuula olaba omuntu bwe yeezuula abayimbi naddala bavubuka ndi ku bayimbi kusooka babeerayo eyo ng'ayimba ennyimba ze nnungi nnyo naye nga tamanyi kiseera kyalina ziyimba okitegedde tamanyi lwaki aziyimba kituufu owulira okwezuula awo nkulaba osobola okuba n'oluyimba nga lulungi nnyo 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 nga gwewulira olwagala n'oba n'olulala nga tolwagala naye nga gwe ogenda n'oziteeka ku stage gwe lwolwagala ennyo abantu tebalwagala ate lwotayagala abantu lwe baagala gwe lwowulira ntoyagala ate abantu lwe bakubafiira weezuule kyoli kitegeeza luno oluyimba lulimu amaki amakulu luliko n'amasannyalaze agagendo abaana bali bato babadde bayimba oluyimba luno lwabweza bakafumya oluyimba lulungi nnyo babayita omu bamuyita shy boy Zaga bweza bakubye olulala nvuka yakubye oluyimba olulala ne mugamba nti luno oluyimba lugenda kukola nnyo weezudde kyali kwezuula kakati abasinga kibatawaanyiza ku mpewo kizibu okwezuula nti nze ndiko kiwanuka oba ndiko bamweyana ng'omuntu kizibu nnyo 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 okwezuula naye ate mu butonzi Katonda yalina ebigendererwa yatutonda ng'alina ensonga kati nze nkutunulira butunzi ne ngamba ono aliko obwa Namukasa bwe naava tosobola kwegaana oliko Namukasa oliko Mukasa nga nkutunulira butunuulizi naye gwe tosobola kukikola ki bakiŋŋambako kati nze oyo akuliraanye mugabuga nti oyo wakinene batonda nga tuliko obubonero osanga omwana omulenzi nga yenna ajjudde ensundo ate tobeerako mwaliiro gumu obaako n'emyaliriro egiwera oliko obwanna abawanuka oliko n'obwa Namukasa okitegedde tobeera na kiki namwaliriro gumu ng'omwana ajjudde ensundo naye ng'ali anoonya bagende bamubuulire nti oliko ndawula ensundo zitegeeza ndawula teri kirala ojjudde amabala mu buli kifo ojjuddewo ki amabala bamyufu geeraga n'okweraga noyagala era bagende bakuzuule nti oliko kiwanuka erya Kabaka awo si kusoma kwennyini ate kwezuulira ddala so ebigambo byaffe ebisembayo okoola abantu
tujje ennaku z'omwezi nga 3 ku Lwomukaaga ffenna tujje. Nze nsooka kwebaza okoola nakoola dda naye obubonero bundaga ky'abantu baategedde. Abategedde kati bw'oteebaza abantu ng'olabye ddala baategedde obabeera mulyaza amaanyi. Nze ndi mu kwebaza bwebaza abantu. Manyi temugenda kundyaza amaanya ate temugenda kulyaza amaanya bajjajjamu. Mujje e Busaabala mu bungi. Kino kyekivulu ekiriko records ekigenda okubanga kyekisoose. Leka biri obuvuluvulu badde bakola bwagundi ekyobuwangwa n'ennono ekituufu nga bwe kiteekeddwa okubeera. Nti abantu bali abayimbi ngenda mbayise bonna abalala babayita bansi naye bonna mbayise bajje tukole ki tuyimbe. Ennyimba ezo ze bayimba si za nsi ate zifumbekeddemu obuwangwa n'ennono okitegedde. Kubanga Ssemakula bw'ayimba kankutendereze sibu otegedde. Ne bajjajjaffe baali basabi bayiza weebale nnyo okusamira tusamira ne bajjajjaffe baali basabi. Kakati nze mbasaba busabi bannange nti mujje tujjule e Busaabala tulumye abalokole tulumye abo si balokole balokole gye bali ya postinze mu mujje tulumye abalokole nakyo ati batuvuma nnyo batuvuma nnyo naye ffe tujja kubavuma twagala tubalumize wano. Aye tugenda kwegaana kye tuli bannange nange olunaku olwaleero nvuddeyo tuli basamize baproud basamize otegedde ekyo tekikubaganyizibwako birowoozo kubanga muneyo kimeita abantu beekweka era buli aneekweka ajja kutuuka ng'avuddeyo abalala walabye baayokezza beekwekedde ebbanga ddene kati bayokyezza ate bagenda kwegaana era nagaye balina okwegaana ate bagenda kwegaana naye ne bwoneegaana oyo eyakujjayo n'akwanjula mu bantu yakulabisizza oyo jjajjaawe era bw'onaamwegaana ekiddako kijja kuba kibi ajjamu kuba kibo agobe n'abantu abali mu kifo ekyo otegedde amagulumiza tonda oyongeremu kubanga zze obubonero omukulu oyo muyita ne kumuyita ajja abeeyo bulungi nnyo ajje obubonero bwazze atulaga mu nnyimba ze bulaga nti yategeera Katonda bwazze atulaga naate kino nga kyamulabisizzaamu era nagambye n'asigalayo ku bantu tekina ekikyamulabisizza agenda kwongera kufuna bufunyi bantu n'abadde atya alowooza nti abantu bali ddala birala agenda kukkiriza nti wonna tunoonyayo ani Katonda nabali alaze ensi kyali ekituufu naye ate si yekikoze takigenderedde bajjajjaabe n'abalala bangi bajja bakunamya kyekigambo ekituufu. Era nze nsaba ne ku nsonga eyo bajjajjaffe bakunamye mpozi ensonga endala nga sinnafundikira njagala kukubiriza nakukumaakuma basamize abasamize ekigambo ekyo tukitwale kikulu ate tuggyeyo amakulu gaakyo nti bw'obeera omusamize ate tobeera musitulamize. Era kyembadde nzirako wano bajjajjaffe njagala babakunamye mwe muzze mu bantu mulaga nti muli basamize naye ate muli basitulamiki si basamize wabula basitulamize. Bajjajja b'abaana mwekubirize mwekubeko mwekomeko omuntu omutuufu yaligaye mulokoke mudde eri Katonda. Bajjajja b'abaana omuntu omusamize omutuufu ye yadde eri Katonda ye mulokolo muki omutuufu. Naye abaana abantu mubajje kwagala bajjajjaabwe ne mubatamisa butamisa ne mubafera ne mubabba ekiteetaagisa era mwe mugenda kubeera bisiki ebitazikira ebitavugaako muliro. Sibasalira musango naye njagala kubategeeza
ate mulekeraawo okwerwana. Tuleke kwerwana abasamizi. Lwaki twerwana? Tugenda kubeera tutya mu nsi okuleeta abala tubasembeze bamanye obuwangwa n'ennono ebirungi ebibulimu nga gw'olwana munno. Ebyenfuna bifuuse ebyenfuna. Lwaki olwana munno? Yagaliza munno naawe ofune. Bannange, ensonga eno nkulu nnyo ezze ne mu baana bano abayimbi bannaffe ab'ennono ate. Abayimbi ab'ennono nze mbasaba ekintu kimu. Togenda kufuuka mulindwa. Mulindwa ye mulindwa. Sigenda kufuuka ggwe. Ggwe ye ggwe. Naye noonya ekirungi ekiri mu mulindwa. Onoonyereze yakifuna atya. Omwebuuzeeko omusemberere kumpi. N'okwagala okungi. Nga si kumukuba ki? Nkokola. Ogenda kufunamu. Kuba tomanyi jjajjaawe yamuteekateeka. Mutuusaawo gyamujje. Naawe mulindwa tamanyi jjajjaawe akuteeka gyakujje kutuusaawa. Tubeere kimu, twegatte, mulyoke mulabe amatiribona. Kubanga abayimbi bangi nnyo bali eyo, naddala ab'obuwangwa n'ennono. Ayimba tasobola kukuba ngoma. Tasobola kukuba ndingidi. Ayimba buki? Buyimbi. Ati ogenda kwenkana mulindwa asobola okukuba engoma. Asobola okukuba endingidi. Ate n'ayimba. Byonna ng'abisobola. Nze mu studio mbeera mu bwomu. Omulala agenda kupangisa bupangisa. Kakati okyayira olugendo lunene nnyo olw'okulwana. Siri mu kubeewaanirako. Naye obabuulira ekituufu. Mbabuulira ekituufu. Mbayita mujje gye ndi. Nze ndi musajja musomesa. Ne mu masomero nsomesaayo music. Mujje mbawe ku kitone. Mbasegulize ku muwendo. Nze sikukwatako n'otagenda waggulu. Weebali bangi nnyo mbakusomereko. Abayise mu oluyimba n'amatovu. Ate buli bwe nkwata mu luyimba lwo nga libateekamu ekivuga bwe kiti. Buyitawo buyisi. Vaawo nzine, vaawo ntyabula amazina. Abanyagala ngazaala kuza. Amannya ga Kabaka. Olwawalukaga. Endingidi gy'owulira eyo n'ekukwata omubabiro. Guluzani agikuba. Mulindwa. Njogereza. Ate nno buli omu oluyimba lwenkoonako yeyiitiye. Bw'atadda gye ndi kumusaba lulala. Sinja kukimalayo. Mangi nnyo. Mangi nnyo. Alintwala. Endingidi erimu ogiwulira? Mulindwa. Ennyimba menye ekindeke ki. Mpitirivu. Naye bwe tuva ku byokkuba ebivuga waliwo abayise mu mikono gyange nga nabayimbisaako era ng'olaba nti baali b'amafuta asookera ddala kati budde buno omwana bamuyitaani Tera Watts. Love bireke tonyumiza love. Oyo mutabani wange ddala mu by'okuyimba. Yani villain. Kayimbe bakawulire. Villain. Viola. Namusomeseza wali ku Enkowe ku St. Elizabeth. Ono Tera Watts Bright Trust ekyengera ye namusomeseza. Bitone Dimu Dennis. Nze muyita Dimu Dennis jerinya twatu muyitaawo. Yasomeranga awo ku Erwafa awo somero baali baliyita Kinyandira. Yava nawe somero. Kitegedde. Awo kasaawa awo Kenzo watira kusambira omupiira. Somero eryali awo kumeza. We namusomeseza music. Ani Melody. Ayimba ne Chameleon. Naye ne bw'okimubuuza akikugamba. Bakabakko. Raga Pimpe. Bonna bayise mu mikono gyange. Mary Butter.
ne muganda wange Mary Bata akikubuulira ne wowe omukubidde abantu bangi abayise mu ngalo z'omulindo. Yes, amulala ajja kuŋŋamba kasajja ako kakadde nnyo bwe katyo. Nedda, Mukama yampa talent. Ng'okyali muto. Natandika okusomesa music nga ndi mwana muto. Kati n'abaali abakulu nga mbasomesa music. Nkufuna. Okutegeka kuba bayinza okuyita omukadde. Ne bagamba nagamanage twaluwulira dda. Ate nga wali muto. Nalufulumya ndi mu kusoma. 27 nali nsoma. Wali okyasoma. Okay. Naye ate ebintu bye nakola nga ndi mu kusoma eyo bingi nnyo wano sibikoze ati sinnabikola mu nsi bwe nabikola ensi egenda kufa bufi ate. Egenda kufa bufi. Ebisinga bye mbadde temunnalaba mujje mu birabe. Nga nnaku z'omwezi 3 mu kisaawe e Lusaabala tubalinze mwenna bazzukulu ba Jjajja Mukasa bazzukulu bamwe banaye menyani ndekeki abalunnyanja abasese abali eyo egindi ku mazzi esese ebuvuma mwenna mujje tugenda kusula mu ngatto kw'olwo jangu ne atayayo jangu n'olubugolo tuli free. Simanyi menye kindeke ki lunaku lwaffe lunaku lwa bajjajjaffe tugenda kusanyukira ne bajjajjaffe abasamira leero taba ndowooza tugule bikutiya esaaganda owaayi tusembyo n'akayimba kaffe kajje tuyimbiremu kajje jjajja yento mulindwa ntuuse nkowoole jjajja kiwanuka kajje jjajja w'abaana kajje anaatuula wa addidde ennyama giwadde abaana n'alya amanda muleke atuule jjajja w'abaana muleke atuule addidde ennyama giwadde abaana n'alya amanda muleke alamule seggulu ligamba muleke alamule muleke alamule addidde ennyama giwadde abaana n'alya amanda yeetwala bulungi kiwanuka ow'ensangwa yeetwala bulala yeetwala kale kiwanuka kyakyange kali abugalula yeetutte kiwanuka ow'ensanga yeetwala bulala n'amuwanula mujje tuwanule n'amuwanula z'okuwanula ebyaffe mujje tuwanule n'amuwanula saakutta omulabu n'agamba ndabire we n'atuula wa saakutta omulalu kiwanuka omulalu we n'atuula kiwanuka asobola akutta omulalu yajja w'abaana we n'atuula wa bannange agenda okusubwa ekibulu kya Jjento Mulindwa e Busaabala simanyi ng'omwana wa Buganda bazzukulu ba jjajja mwenna tubakoowoola bambi mujje muwagire muganda waffe mujje tunyumirwe ab'obuwangwa n'ennono bannange abasamize mwenna teri asigalayo n'abalokole bayire tubayise bonna mujje tunyumirwe ekivulu tusanyuke tugenda kusulayo bannange ndeke Mulindwa maliriza tuve wano kyekyo nze sirina bingi bye mbagamba bantu batonda mbasabira busabizi mwenna ku lwo lunaku bajjajjaffe Lubowa ne Kkubo Bisagazi bikwakwaya mwe bannannyini makubo mutemere Kkubo gwe Serukeera bakeerere bulungi olunaku olwo batambule mirembe tutuuke bulungi sibule ku bantu bannange enyongera kubayita ku lunaku olwo nange nja kubeera n'ettiimu Jjento Mulindwa n'akamanage tusemize kusitulamiza wabula tusemize ate awo baneete tusukawo tubadde wano ku Silver Back 6 Ama Road bweno munange osobola okujja n'osanyukamu n'onyumirwamu nkola ebbandi yawo yalwakuna bangambye kafo kalungi kalabika bulungi nga bw'okalaba ate nga bateekamu omusimbi babayise ba Icon Constructors and Consultant basangibwawo Ntebe Road Enkumba banoonyeeko bakugu mu bintu by'ettaka bagenda kuba bakuyambira ddala bweno munange ali ebweru ali e Uganda banoonyeeko balina ettaka e Kampala wano ne wabweru wa Kampala wonna w'oyagala basobola okuba nga bali kutuusaako ate gwe munnange omulabi waffe omulungi tukusiibula bagamba ebiwuma bigwa byokya mubeere bulungi mweraba.